Mangu nnyo tumalirize. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Tandikireho. Somo lusooka. Omukono gwa Mukama gwali ku nze, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba. Olwokubiri, n'agampisaako okugeetooloola, kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era laba makalu nnyo. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu? Nenziramu nti, ayi Mukama Katonda gw'omanyi. N'aŋŋamba nate nti, lagulira ku magumba gano, ogagambe nti, ayi mmwe magumba amakalu, bw'ati bw'ayogera Katonda, bw'agamba amagumba, bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti, laba ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu, era ndibateekako ebinywa, era ndireeta ennyama ku mmwe, ne mbabikkako eddiba, ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nnali nga ndagula, ne wabaawo eddoboozi, era laba ekikankana ky'ensi, amagumba ne geegatta buli ggumba n'eggumba linnaalyo. Awo Yesu omulungi yeebazibwe. Yesu omulungi yeebazibwe. Okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Okubuusabuusa wakati mu lugendo. Omusajja ono yadde nga balina mission ne Katonda gye baliko. This man had a mission with God. Bayibuli yatugamba nti yali move. The Bible tells us that it was a move. Kwegamba gwali Katonda yali alina kyayagala okukola. God wanted to do something. Yesu omulungi yeebazibwe. Kati kyali eri omusajja ono. Now it was upon this man okukkiriza ekigambo kya to Katonda. accept the word of God. Okukikkiriza. To believe oba it. okukibuusabuusa. Akibuusabuusa aleeta okuzikirira. If it doubts it, akikkiriza aleeta obulamu. If he believes Bayibuli it, yatugambye nti Katonda n'amugamba naye nga ye buye yawulira nga the tekisoboka. Bible told us that God told him that Naye yalekerawo waaza ekigambo kya Katonda. but he left a gap for the word of N'agamba nti God. Mukama olowooza bw'onooyogera. He said that maybe God, if you speak, Simanyi waliwo enjawulo awo etegeerekeka. I don't know whether there's a Ye nga ye osanga yawulira nti ye tasobola. for him, maybe he heard that he wasn't. Naye ate teyaggalira Katonda kumugamba nti toko tekigenda kukola But he ki did not kusoboka. tell God Era that it n'amugamba nti was gagambe amagumba gagambe. He told him that command Era of God. n'akoonera ekigambo kya Katonda He obeyed the n'agagamba. word of God and even told of God. Amagumba ne gakola ekigambo ky'agagambye. The bones did Amagumba ne gabeera n'obulamu. the bones gave Kubanga teyabuusabuusa kigambo because he did not doubt the ky'amugambye. word that Kati nabwo bw'otabuusabuusa kigambo kikugambiddwa. Ekyo kigambo Katonda kyakugamba. the word that the Ekyo kigambo Katonda kyayogera naawe. the word that Kyayogera naawe ku mulimu gwo. the word that God Kyayogera naawe mu told maka you go. in your Kyayogera family. naawe mu buweereza. In your ministry. Kyayogera naawe mu baana bo. In your children. Bw'otakibuusabuusa Don't doubt muganda it. wange. My dear, Ogenda kulya muntu gye wayimirira gye wasimbibwa yimirire. now wherever you are planted, stand there. Awo tujja kusobola okusinza There Katonda. will be able to worship God. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Kati tuli wano tuleme omwaka gwaffe okutusalira obwereere. Now let's not Tetuganya mubi kuyingirawo omwaka gwaffe okutusalira let's bwereere. not allow the devil to come into that we may make a Nga lot. tutandika okubuusabuusiza wakati mu When you are lugendo. beginning to do Otandiseko emyezi the esatu otandise you okubuusabuusa. just started for 3 months Oba okubanga lufunguusa otandise okubuusabuusa. because of the challenges brethren gets Yambala Yesu muzeyi yatugamba yamwambala bukanzu simanyi obukimu. they told us that he was dressed up with Jesus. Kati mu Yesu mwambale buki bukanzu nga Now muzeyi dressed up yakola with ki Jesus as Mzee bwe yamwambala. Ne Katonda ajja kutuwaguza, tujja kuyitawo mu linnya erya Yesu, tujja kubeera bawanguzi. Katonda tujja kumusinza mu mwoyo ne mu mazima, ate era tujja kuloza ne
ku birungi by'okusinza. And you shall even gain all the benefits of worshiping. nnyo omukisa. Twagala okwebaza mukwano gwange Taata olw'ekiseera kino Mukama. Ekyamazima otuwadde nga kirabo Mukama. Tukirabanga omukisa ogw'enjawulo Mukama. Kubanga Yesu bangi akyagadde okiwulira. Banyagadde nabo okubeerako mu nnyumba yo Mukama naye tebasobodde. Nakomedde Mukama obuweereza Katonda wange tubusuddewo oba tunafuye. Tulemereddwa okubutambuza okubutuusa gye bwandiraze kubanga tubuusabuusa. Mukama oyogera naffe naye tubuusabuusa ekigambo kyo. Amezeemu omutima ogubuusabuusa ekigambo kyo. Wali nga yakkirizanga nti oli Katonda asobola. Yakkirizanga nti oli Katonda omuwonya.